Oluvannyuma lw'engula y'emmotoka z'empaka ey'omwaka guno okomekerezebwa e Hoima ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde, Anthony Mugambwa asomera Ronald Ssebuguzi MAP eyalangiriddwa ng'eyanywedde mu bannaakendo. Ono yakungaanyiza obubonero 319 n'asinzaako Enoch Olinga asomera Jas Mangati obubonero 79. Wabula ye ddereeva we Ssebuguzi olwokano lw'engula y'eggwanga yalumalidde mu kifo kyakubiri ng'awanguddwa Jas Mangati. Kati Mugambwa agamba nti empaka za Pearl of Africa Rally Olinga zaateetabaamu ze zaamuwadde obuwanguzi buno. Waliwo round eya Pearl of Africa Rally, Jas Mangati teyavuga na co-driver we Enoch, yavuga ne co-driver mulala muzungu, ate ffe rally eyo twagivuga fembi. Kati nze nafuna points eza event eyo oli omuzungu n'atazifuna, so nze yafuna points ze yawangula mu Pearl of Africa Rally co-driver. Kati points ezo zaali nyingi zanyamba ne zinyongera ne zinsitula. Guno omulundi gwakubiri nga Mugambwa awangula engula eno, ng'ogwasooka gwali mu 2016 ng'asomera Irene Blick mu mpaka ez'ekibinja ekyokubiri. Okuwangula engula eno nga co-driver kinzizaamu amaanyi, kinyongera essuubi, kinyongera obuvumu, ate kinyongera okukola ennyo nsobole okuwangula engula endala nnyingi okusingako kweno. Mugambwa amaze emyaka 14 mu muzannyo guno era avuze ne baddereeva ab'amaanyi abawera nga Deshka Nanura, Kefa Walubi ne Gilbert Balondemo. Atubulidde nti omusomi wa MAP mukulu nnyo eri ddereeva mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka. Omusomi wa MAP alina emirimu mingi mu mmotoka eyo era gwe twandituttenga manager oba addukanya ttiimu yonna, kubanga buli muntu ali ku ttiimu eyo ebintu byonna by'alina okukola alina kukolera ku instruction za musomi wa MAP ono. Omusomi wa MAP kwegamba yateekateeka, omusomi wa ddereeva ajja n'avuga oba n'ateekamu n'omusimbi naye si muteesiteesi. Mugambwa annyonnyola obuwonvu n'obugga bwe bayitamu nga basomera baddereeva MAP. Obuzibu nze obwandisingidde ddala kwe kufuna obutakkaanya wakati wa omusomi wa MAP ne ddereeva. Kino ensonga y'amaanyi nnyo era muyinza obutafuna results nga mufunye obutakkaanya, kuba mulina okuba nga mukwatagana akadde konna. N'ensonga endala ziva mu ttiimu, abantu abamu abali mu ttiimu zaffe, abantu omusomi wa MAP ayinza okukola ensobi esobola n'okugonjoolwa, ate mu kifo ky'okugumya omusomi wa MAP ono oba okumuzzaamu amaanyi ne bamubeerako. Wadde yawangudde ky'omusomi wa MAP asinga ayagala sizoni eddako awangulire wamu ne ddereeva we Ronald Ssebuguzi. Ku mulundi guno twagala okukozesa ensobi ezibaddewo omwaka oguwedde okutereeza, ate bwe tutereeza ensobi ezo omwaka ogujja mu butuufu tujja kuwangulira ddala engula eno fembi ddereeva n'omusomi wa MAP. Ye Enoch Olinga asomera Mangati yakutte kyakubiri mu basomi ba MAP wadde nga ye omuvuzi yakutte kisooka.